abalungi be basinga obungi ababi. Mu program abalungi be basinga ababi obungi. Tuddinganya ekintu kino nga ekitu kiddinganya kwe kusobola okukubiriza abantu abalungi okuvaayo nabo basobole okwoleka ebirungi bye bakola, bye bakoze ne bye banaakola. Kubanga ababi abatono ate bo balaze nnyo nti be basinga abalungi okukola ebintu ebigwana eri abantu oba ebibagwanidde. N'olwekyo mwenna abalungi tubakubiriza omulanga muveeyo mukole ekyo kyonna ekirungi ekisoboka, ababi batandikire okulabira ku mmwe okusobola okubaako eggwanga kirikola eri oba okutagala okuli mu ggwanga olwaleero. Twefuga mu 1962 naakoogera emirundi egiwera mingi nga mbagamba nti revolution yonna erimu ebiti bina, naye kati olwaleero nalwo ngenda kiddamu. Ebiti ebyo ekisooka ye Genesis, entandikwa. Genesis, entandikwa. Nga bwe tulina ekitabo mu Bayibuli kye tuyita Genesis, kye tusookerako. Naye nno okwawukanako ate katono mu Bayibuli bino kaakati ate nodda ku revolution zino ezaffe ez'abantu eziri political, ez'obuntu. Ekyokubiri, bw'omala okuva ku ntandikwa tugenda mu kitundu ekyokubiri kye bayita mobilization, okukunga amaanyi g'abantu, okukunga abantu, okukunga obuwagizi, okukunga abagoberezi, okukunga abo b'onookola nabo. Bw'ova ku Genesis entandikwa odda mu mobilization, ngamba revolution ez'abantu zino ez'ebyobufuzi. Nti gundi aleese revolution, Gaddafi aleese revolution, Stalin aleese revolution oba industrial revolution, byonna ebyo ebyaliwo. Zonna zaali revolution zizanjawulo. Then bw'omala okukunga abantu n'ofuna abawagizi n'abakuwagira n'abanaakikola ne bonookola nabo ne byonookola jjo leero n'enkya, ate n'osanga kye tuyita maintenance. Okukuuma ebyo by'okuŋŋaanyiza okukuyamba mu kigendererwa kyo nti abantu b'okunze ne activities ebikolwa oba ebigenda okukolebwa by'osazeewo okukola byonna okubiteeka mu ntegeka entuufu, kye twandiyise nga ndowooza institutions, ebitongole, ndowooza nze ye maintenance. Ebitongole ebyo buli kimu n'okiteeka mu bukinnaakyo, tujja kukola bwe tuti, bano abantu bajja kukola nga kino, bano bajja kukola bwe bati, bano benkuŋŋaanyiza bajja kukola kino, bano bajja kukola kino. N'ofuna ebitongole ebyo bw'oba obisanzeewo n'obigaziya oba n'obirongoosa. So emirundi egisinga bwe tuva mu seeryo tudda ku kye tuyita termination, kweggamba enkomerero y'ekintu. Termination. Termination y'enkomerero y'ekintu. Nti omuntu amanya ekintu kye ngenda okukola kigenda kukomawo era kiggwa ddi. Okiraba? Ye termination. Kubanga kkiriza obagaana, termination weeri mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Kubanga Katonda yatutonda nga
tufa. Therefore, teri ate kyetukola kitafa. Nakyo kirina okukola ki? Oluusi kifa nga tukyaliwo, nga weetuli, oba nga tugenze. Naye buli kintu kiriko enkomerero yakyo. Katonda yekka yagamba nti Alpha and Omega. Entandikwa aye n'enkomerero. Now, Uganda okuva lwe twefuga, twolekedde kati emyaka gigenda mu 7. Nze nzikiriza nti okwefuga kwaffe tekwaliwo era tekubangawo okujjako nga twagadde kubeewo. Naye ndowooza we twakufunira ekigendererwa kyaffe si kwagala kwefuga bwefuzi, wabula kyali kwagala kugoba Bazungu. Era bwe twabagoba ne tufissa empisa zaabwe nti Bamuteesa, ate ye Muteesa yali muzungu nnyo, kubanga gye yasomera Abazungu be bamusomesa be baakola batya. Bano abaddako bonna baali bakozi b'Abazungu oba baasoma ensoma ey'Ekizungu, enjigiriza ey'Ekizungu. Naye ne batakoma, ne bakoppa n'emize egy'Ekizungu. Emize egyo nakati bakyagirina. Abafuzi b'omu Afirika bakyalina emize egy'Ekizungu. Olaba omuntu agaana okwambala engoye zo eziri tradition ezaffe ez'ebyobuwangwa, n'agamba nti mu Parliament olina kuteekamu suuti oba si kyo, nedda. Ekintu ekyo naguno ogujwa nze nkyewuunya amagezi gaffe kye gaatugamba. E Kenya wano ne kawunda suuti ne bagigaana. Ate nga kawunda suuti eyo y'emu ku byambalo ebyali mu lutalo lw'okulwanyisa effugabbi ly'Abazungu. Kubanga oyo omusajja Kawunda ye yasooka, era y'ensonga lwaki bagiyita kawunda suuti. Baabo Banyerere bagitaddemu, bagyambadde. Naye olwaleero ate toyingira mu Parliament mu Kenya ng'ate ogyambadde. Baagalamu masuuti. Na wano twagala masuuti. Nzijukira omugenzi Edith Mwine, Mukama mw'ekimuli ky'emirembe, waliwo yayambala ndowooza ne bamugoba mu Parliament omwo nga tayambadde ekintu ekigwanidde. Naye ng'ate omusajja oyo ekintu yali fashion designer, ye yakyetungira, mukozi wa fashions. Naye teebereza abantu ng'abo bisatu biramba nti tetujja kwambala tuti. Kaakati olwo ogamba otya nti okubiriza abantu baffe okuyiiya ebiki ebyabwe? N'olw'ensonga eyo nze nzikiriza nti okwefuga kwaffe tekwaliwo. Mu Luzungu nandikitadde nti is it real? Is African independence real or a myth? Ddala okwefuga kwaffe kunaaba ki? Bano abatufuze okuva Omuzungu lwe yagenda batufugidde mu mbeera y'abali bennyini, kuba tebaakoma ku kwambala nga bo kyokka, nange naffe ffenna, naye ne tutwala ne mento endowooza yaabwe, ne tutwala endowooza yaabwe mu ddiini, mu by'okufugibwa ne mu by'obuwangwa. Mu buwangwa bintu bingi nnyo bye twagoba nga byaffe, naye ne tubigoba olw'okuba twagala tube nga bali. For example, ng'eŋŋoma mu Kereziya, mu kanisa zaali zigobeddwa, ne tussaamu piano eri gye bakubira mu bbaala. Naye empisa zaabwe tutandise okuliisa wuuma, bijiiko. Waliwo omukwano gwange omu yali akola mu Ministry of Culture wano,
naye yali cultural officer Bulezi Kasozi nga yaŋŋamba bwe yali tayaringa ng'ewuweka era bakyaliisa bijiiko ne wuuma ne Soviets nga babikozesa byonna ng'alitayarinze nga naffe bwe tubikozesa nti naye ekiseera kyatuuka eyo mu kyalo gye baalaga nga tewakyali ayagala na kulya na wuuma tewakyali ayagala na kuliisa kasu abaalinga baliira ku dining table ng'Abangereza nga babivuddeko buli omu emmere wasanga watuula naye eriira n'engalo ze olwo nga kizze kiri kikomyewo nti si bazungu endya ne tugikoppa abazungu buli kimu naawe ate kaakati olwaleero ne tufuna omulembe oguze okugamba nti ate emulundi ogwokubiri twagala okufuna ate liberation endala kubanga obubbi obwaleetebwa abazungu muno twabusikira kubanga b'abazungu ekituufu babbi era bajja kubba bajja kutwala bintu ebyo byetusoma byonna mbuna kati bakyabba ebiri mu ttaka gold n'ebigendererwako oyiro n'ebyo byonna bye tulina kati bye tutandise okuvumbula sinakuvumbula kati byali mudda bo baabimanya awudde naye nga batuusa kasiiso kuba baabiraba nze nzijukira binaayiisa yayogera ddako oyirowa eyo mu manya gold mu Busia da so abazungu bo ebintu bino baabimanya kati ne baleeta obubbi obwo ne tubusikira ne batubba abantu ne batubba eby'omu ttaka ne batubba obwongo ne batubba enzikiriza ne batubba enjogera ne batubba ennimi zaffe si kuzibba nsaakye naye kwegamba ne bazitukyaya kati twogera luzungu bw'oyogera oluzungu olwakabi oyo mugezi bw'oyambala essuuti oyo gentleman bw'oyambala ebiralalala alalibaga nti obadde ki abafuzi baffe ne bajja nabo ne basikira ebintu ebyo obubbi okugaana abantu ebyobuwangwa bwabwe enzikiriza zaabwe enjogera zaabwe bw'oyogera wano kati Oluganda nti obadde ki oli musosoze bw'oyogera olw'ekingulu olukyoli nti oli mudugudugu owulidde waliwo ne betuyita abasheeshe ebyo byonna tubigabanya olw'okubanga omuzungu yatubba obwongo n'atubba buli kimu ekikulu kakati tukole ki tulina okuyiiya obujja twejje mu kikoligo ky'empisa ezo ekikulu empisa ze twajja ku bazungu twazibajjako ng'abantu abajapaani baagaana abazungu okugenda ewaabwe nga bakkiriza nti omuntu bw'omulabako omuggyako emize emibi n'emirungi naye ekitabo bakkiriza bitabo byokka okgenda ne basoma bitabo ekitabo ojja mu mize emirungi gyokka kubanga oba tolaba actions embi ez'omuntu oli ng'ali fiziko nga wali omulabako ffe twabaleeta ne batuyigiriza okunywa emmindi sigala taaba twali tumunywa naye sigala omwenge ebintu ebisinga ebimu twasinga biyigira ate ku bo kubanga nze sisomangako katabo ne baŋŋamba nti oba kabaka gundi mu mwaka gundi yali anywedde omwenge ng'atamidde sijjukira nti oba nali nsomyeko naye oba gyekiri muyinza otuyamba ne mutubuulira ani yanywa gwe baagamba ku bazungu abawandiika obubi oba history waffe mu ngeri eri distorted bandibadde bagamba nti kabaka gundi yali waddanga awulidde naye
tunnafuna bawaddanga mu byabuwangwa bwaffe. Newankubadde olwaleero tulina bawaddanga, ate si kukoma ku bawaddanga bokka nti ku bwawaddanga, wabula abamu bawaddanga batuuse n'okwagala okufuga ensi nga batamiivu. Bawaddanga bali eyo wala, eyo mu byalo Kasokoso, Luweero, naye nga emize egyo gye twakoppa gye gitutawaanya kati okusinga n'okusinga nti dictator, kubanga ne dictator muze gwa abazungu. Okulagira, okufuga, okukaka abantu okukola gwe kyoyagala. Wano ffe twalina obutakako obwo bulungi bwansi ng'akolebwa tewali akukasi. Ngoma yokka gwanga mugye ne mugenda, eri wali akukasi ne mulongoosa. Olwaleero okuva abazungu lwe bajja ne batandika otukaka okukola buli kimu, twatandikira ku mbooko za mmwanyi ne batukuba emmwanyi. Bajjajjaffe baabakuba okulima emmwanyi. Ogwo omuze nagwo kakati gukyaliwo. Abantu bakuba bakube oba batukuba bukubi oba tukubwa bukubo. Muze gwabali nakati gukyaliwo. Owulidde? Obukambwe obw'ekika ekyawaggulu era bwali bw'abazungu. Owulidde? Obukambwe obwawangusisa Kabaka Muteesa, Bamwanga, Bakaabaleega, obukambwe bwe baakozesa ku basajja abo abaali bagavana abazungu. Bwe noddira Kabaka Mulamba n'obakwata n'obatwala gy'obatutte n'obasibirayo n'obatala oyagadde. Emize egyo nakati weegiri egimu, in fact gye gitutawaanya. Omuze guva mu mpisa mbi ne gukulana ne gufuuka ki? Omuze. Empisa embi efuuka ki? Omuze. Ng'obusiru oluusi bwe bukula bufuuka obugwagwa. Omuntu omusiru kale kale naye ate bw'osanga omugwagwa obivaako, kubanga ye aba takyaswala, aba takyalina kyatya, era ajja kukugamba nti nze nafadda nvaako, era oyigwa olaba ng'omuvaako. Owulidde? Empisa embi ekulemesa okwogera ekigambo nti nja kukuba n'ogamba nti nja kutoba. Ekigambo okutoba ate kiba kibi, si nnwana ntuufu, kubanga ne mu kulwana mulimu amateeka. Kale nno bwe tuva mu mize egyo emibi, obusiru ne bufuuka obugwagwa, omululu ne gufuuka omulugube, omululu gufuuka omulugube. Therefore tulina okwegendeza nti we tuli wano tugenda okuyingirira obugwagwa, omulugube, olw'empisa embi n'emize gye twakoppa okuva ku bannaffe abo ate be tulowooza nti be batusinga amagezi. Olwaleero baleese ebirala. Media, social media, ekiri ku social media mwenna mukimanyi ekyo seetaaga nakyogerako. Owulidde? Baleese ebirala era okutunyagako ekirala nti singa tetwekemba ng'abaddugavu okwejjamu egyo emize egyatuteekebwamu beyond waggulu w'abadikiteeta oba munda w'abadikiteetas, naffe ffenna wansi eri munda tulina emize gye twakoppa. Emize egyo egitaatukolera bulungi nakati egitajja tukolera bulungi, so nga ate tukyagikozesa.
waliwo ekintu ng'ekyange omuze ogw'okusimba layini ekyo ani yakireeta abantu basimbisa layini mwena mu ssomero tusimba layini mukeera ku makya ne babasimbya layini kigenderwa ki mwenna mufaanane era oli abagamba abeera mwenna mukole ki ekyokubiri oluvannyuma lw'okusimba layini ne batussaako okwambala yunifoomu mu masomero mwenna kiragala gayaaza mwenna kakobe oba kitaka nabbingo mwenna kaki na miryango mwenna kamyufu wa buddu ne tukola n'endowooza nti ffenna tulina kubeera kyekimu era nga tulina omuntu omu yatulunda naguno gujyo kubanga yunifoomu eyo layini byonna ebyo byakussa mu layini kulowooza kyekimu ate ekyo kye bakuwadde so si ggwe ekikyo ogwo omuze nakati tukyagulina ffenna tulina gololwa kimu omuntu omu abe nga yakola ki yatulagira bino byonna bye tugamba nti badikiteeta tebaagaliza bantu baabwe oba beefaako bokka oluusi mubasabire na busabizi kubanga nabo kennyini colonial mentality gye baasikira ate teggwangamu ate balowooza nti yeekola Omwafrika okweyambula colonial mentality ajja kwetaaga ki kingi nnyo 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 Omwafrika okwawula oba okweyambula mentality oba endowooza ey'ekizungu Abangereza gye baatuteekamu. Tulina okwegendereza okumanya nti tulina baatuwa olwaleero tulina formal sector ne informal sector. Abamu bali mu formal sector, abalala bali mu informal sector. Nze ndi mu informal sector. Formal sector bebo abagenze mu masomero bulungi n'ayiga n'asoma n'afuna omulimu n'akola ki n'akola mu gavumenti. Formal sector asomye busawo dokita biki asomye lawyer asomye engineer bw'atyo n'agenda ddala nga bukiva paka nga bamutikidde. Informal sector ate yo ndala abantu bayiiya ebintu byabwe ne babyekolera. Twalina wano informal sector n'abazungu gye baatyanga ng'eri katwe eyo gye baakolera n'emmundu gye bayita magezi g'Abaganda. Informal sector ng'eri katwe awo okumpi ne Mugazirwaza. Awo katwe n'abazungu nga bagitya era ne bagamba n'okuga nti salina batandika obbeegendereza. Naye amazima bwe twefuga tetwaddayo nnyo okulowooza ku katwe. N'olwaleero abantu abo bonna abaalinga katwe abayiiya bakyaliyo abamu, naye katwe agenda aggwawo olw'ebintu ebirala bye simanyi bye sisobola kunnyonnyola kubanga nange ndaba birabe. So informal sector yo be bagagga abo kyova owulira n'abantu nga bagamba abagagga tebaasoma biki because they're in the informal sector. Owulidde olwaleero ajja kusuubula emmotoka enkya emmotoka bazigaane alina okukyusa mangu nnyo asuubule epikipiki luli epikipiki zigwe alina okuyiiya mangu ennyo nti ate nkole ntya ngende ennime ate ne mu byonna by'abaakola byonna abaabikola ayinza okuba nga alima ng'abo bamukwana alima asuubula byonna aleeta omusolo mu gavumenti. Informal sector wano balina n'erikini kye bakiyita wano simanyi biki naye nga si kyekyo. Then
omutawaana guli nti abantu abali mu informal sector mu Uganda be basinga obungi. Gundi eno formal sector yentono. Kati ate obuzibu ne bujja nti yeefuga abangi. Ate yeefuga abalina ssente. So nga ate yo formal sector tetera nnyo kuba na ssente. Kubanga yo eri regulated bulungi, eri formal. Olina diploma ye ofuna ssente z'obuyiziti, olina degree ye ofuna ssente z'obuyiziti. Kati informal sector yo nga holiday era be basinga okulisikiriza omisolo gy'eggwanga lino. Kakati bano abatono abaavu abafuga ne beesanga nga be bafuga babasinga essente, teyafu. Omanyi ssente buyinza nakyo. Balina okwegendereza ne bagamba nti abasajja bano tebatulyawo. Kale nno nabo bayitandika okuyiga obubbi bagaggawale basobole okwenkana ne be bafuga. Abo be bafuga baleme okubajjako olw'okuba balina ssente nnyingi, kubanga ssente zirina obuyinza eziyinza obbajjako. Kati nabo bafuuka babbi babeere ne ssente basobole okwenkanyankanya emigigi egyo gyombi, formal ne informal, nabo okusobola okubeerawo mu buyinza bwabwe, nabano okusobola okuba nga basigadde mu kimulayini balina okufugibwa. Yesu Kristo yebazibwe.